Abakkiriza babukeereza nkokola okweyiwa ku kigo kya St Jude Wakiso okusobola okwetaba misinde mibuna byalo ekigendereddwamu okusonda ensimbi obukadde 140 ku nsimbi obuwumbi 4 obwetaagibwa okumaliriza ekereziya y'ekigo ekya St Jude mu kuzimbibwa. Tuzimba ekereziya era kye kituleese. Emisinde gino gyetabiddwamu bannaddiini abakulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Ronnie Mubiru, abakulembeze ab'enjawulo okuva mu disitulikiti y'e Wakiso nga babadde bakulembeddwamu omubaka wa Busiro East mu Parliament Medard Lubega Sseggona, ng'omuddusi omukulu abadde munnamakolero Dr. Dennis Ngabirano wamu n'abakkiriza abalala okwetooloola disitulikiti y'e Wakiso nga bano basoose kukola dduyiro okwetegekera emisinde nga tebannasimbula. Oluvannyuma lwa dduyiro Dr. Ngabirano asimbudde abaddusi ng'asoose n'abo abadduse kilomita 10 n'asembayo n'aba kilomita 2 era ng'enguudo okwetooloola ekibuga ky'e Wakiso zonna zikwatiridde nga n'ebyentambula bibadde byakasoobo ddala. Ng'emisinde giwedde abakulembeze boogeddeko eri abaddusi era omubaka Medard Lubega Sseggona akozesezza omukisa guno okulabula bannayuganda abakyakuumira ensiko okuttaka okugirima batandike okulikozesa okusobola okulikuuma ng'agamba nti etteeka eppya ku ttaka liwa nannyini ttaka ebbeetu okweddiza ekibanja ku ttaka singa nnyini lyo amala emyaka egiwera 4 nga talikozesa. Obeera n'ekibanja n'okikkiriza okuzika, etteeka Museveni lye yakola ligamba nti wamala emyaka 4 nga tolikozesezza kitwalibwa nti nno waliddiza nannyini lyo. N'olwekyo ab'ebibanja mbakubiriza ate mmwe mubirime ennyo n'okusinga ab'ettaka. Akuutidde bannayuganda okwenyigira mirimu egisobola okubakulaakulanya agamba ng'obulimi era n'abasaba okwettanira ennyo okuzimba amasinzizo wamu n'okudduukirira emirimu gya Mukama. Kubiriza abantu tuzimbe amasinzizo gaffe tufune ekitiibwa tuwone okuswala naye n'okusinga byonna tufune emikisa olw'okuzimba ennyumba ya Mukama. Bakyusa Fred ssentebe w'olukiiko oluzimbi olwa St Jude alambuludde ku nsimbi ezaabalirirwamu obuwumbi 4 okumaliriza ekereziya eno n'ategeeza nti ku mutendera kwetuuse bakyetaaga obukadde 140 nga wanaasabye abeetabye emisinde bonna okubadduukirira. Kino tujja kwetaaga biliyoni 4 naye tuze tutambula akati emitendesi nga tugimaze tuli twakakozesaako biliyoni ng'emu n'ekitundu okuva wansi. Dr. Dennis Ngabirano omuddusi omukulu ayogedde ekyamuwaliriza okujjumbira okuzimba ekereziya eno era n'ategeeza nti amasinzizo kye kiddukiro kya buli omu era nga kyetaagisa okugakulaakulanya. Tugezaako okulaba nti kino community efiiringa relevansi yaffe. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Ronnie Mubiru asabye abagenda okutandika okunoonya obululu okubunoonya mirembe wamu n'okwewala okukozesa ebigambo ebisiga obukyayi mu bantu. Obulamu bw'abantu bukuumiddwa nga tewali batulugunyiziddwa nga tewali basibiddwa amakomera. Lwaki ekisaawe tekiba nti kyonna kifaanagana mu nnabuddu gye tuyita leveled ground. Bannabyabufuzi abanoonyezaamu obululu bannayi munoonye mutima omulungi temweyogerera bikikinike. Asabye abantu ab'enzikiriza zonna okudduukirira omulimu gw'okuzimba ekereziya. Ono alambuludde ku ssente ezaakasondebwa era n'alaga engeri gye zikozeseddwamu. Tuberedde wakisa nti ku biliyoni 3 oba 4 ze twetaaga waakiri biliyoni 1.5 tuze tugikuŋŋaanya era kakati gwe mulimu ogutambula. Silaabu eno we tugiyiwa abantu abawaggulu we bagenda okutuula awo tutuuke ku mutendera gwe bayita wall plate awo tubeere nga tusereka. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaliiro.